Oluvannyuma lw'okuwambibwa okuva mu maka ge ku lunaku lwa Monday enkya ya leero eyali Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago abaamuwamba baamututte ku kitebe kya poliisi y'ekira era nga tukitegedde nti eno gye bamugiddeko statement. Ku poliisi y'ekira Lukwago era gy'afunidde omukisa okwogerako ne munnamateeka we Medard Lubega Sseggona kyokka ng'abantu abalala bonna ababadde bayayaana okumulabako nga ne mukyala we mw'omutadde obwedda abasirikale tebabaganya kusukka wankaaki wa poliisi. So nakomyewo ssaawa 7 ne bampitira abakyala ba poliisi bajje bankwate era nensemberayo n'engenda. Kati bwe mulabye era mbadde nze omugamba ssebo wangambye ssaawa 7 n'angamba tuddire tuddayo eyo mu gardens wano tugenda kuleetawo Ebola ate tebaagala tulwale. Ku ssaawa 8 mmotoka za poliisi zetutegedde nti zibadde zitwala Lukwago zifulumya okuva ku poliisi y'ekira era nga zino zisibidde ku kkooti esookerwako e Makindye. Ku ssaawa 9 Lukwago asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Sarah Basemera n'amusomera omusango gw'okuzibiikiriza obumenyi bw'amateeka bwe yakimanyaako nti Dr. Kizza Besigye ne banne baalina olukwe lw'okumaamulako gavumenti kyokka ye ne yeefuula kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa. Olukwe lw'okumaamulako gavumenti Lukwago yalutegeerako wakati w'omwaka 2021 ne 2024 wabula bino byonna Lukwago abyegaanye n'ategeeza nti tayinza kubanga ye looya wa Besigye n'Obedi Lutale ate nga mu kiseera kye kimu yali nabo mu kkobaane ery'okumaamulako gavumenti. Wano oludda oluwaabi olukulembeddwamu Judith Nyamwiza lutegeezeza kkooti ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kukyagenda mu maaso bw'atyo n'asaba kkooti ebongereyo obudde. Bannamateeka ba Lukwago abakulembeddwamu Medard Lubega Sseggona bategeezeza kkooti nga bwe bali abeetegefu okuteekamu okusaba kw'okweyimirira omuntu waabwe nga bagamba Lukwago alina amaka ag'enkalakkalira ewakaliga kw'ossa ekyokuba nga atawaanyizibwa ebirwadde eby'enjawulo wamu n'obuvunaanyizibwa obuwerako obumulindiridde nga muno mwe muli n'okuwolereza Besigye ne Lutale. And that hypertension has been exacerbated by the physical conditions. Sseggona era yanjulidde kkooti abazze okweyimirira Lukwago nga kuno kubaddeko omubaka omukyalo ow'ekibuga Gulu Betty Awol Ochan, omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Namboze Bakireke ne yali omubaka wa Buyikwe South Dr. Lulume Bayiga. Kyokka olw'okuba nti bannamateeka ba Lukwago bawadde kkooti omukuku gw'ebiwandiiko ebikwata ku bulwadde bwe, oludda oluwaabi lusabye luweebwe ennaku okubyekkenneenya era omulamuzi n'abawa okutuusa ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Nga bwe balinda okwanukula kw'oludda oluwaabi, Lukwago asindikiddwa ku alimanda mu kkomera lya Maxon Bay Luzira okutuusa ku bbalaza ya Sabbiiti ejja kkooti lwe n'asalawo ku kusaba kw'okweyimirirwa okuteereddwamu bannamateeka be. Peter Serugo, NTV Akawungezi.